abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV, mwebale okuwuliriza Impact FM, mwebale byonna abali mu mulimu gw'okuweereza Katonda, mwebale mwenna abeera abuuza mwebale nnyo, mwebalire ddala, kubanga osanga Katonda wakwagala alyoka atakuggyewo akutwale ku kiddako. Naye ng'olwaleero tulaba nga Africa yonna egenda ekyuka. Abasumba mu nsi yonna banyeenyezebwa. Kwegamba ensi yonna enyenyezebwa, ebyobufuzi byonna binyenyezebwa. Abaana generation empya simanyi gyenzi erina olutalo, naye situmanyi oba neerumalako oba nedda. Awulidde, kubanga wabaawo olutalo bato ate ne luli Ssematalo yennyini wo. Tuva mu bato olutalo tukomekkereza na Ssematalo the war. Oyinza okuwangula entalo naye Ssematalo n'akulema. Kakati ng'ekiriwo kiriwo ekiti nti twebuuze olwaleero olw'okubanga tuyingiddemu tekinologi omuzibu mu makanisa, mu masomero, mu byobufuzi, mu byonna mu byensuubula gana ne mu malwaliro baddokita batandise okukozesa ebyuma eby'ekikugu, era ndowooza nabo bali ku mulimu gwa kuddayo buli kaseera okusoma, kubanga ebyuma ebyo byo tebimala. Buli kaseera bali baleeta ekipya nga tonnaba kuyiga kino ne bali kuleetera ekirala. Naye nga Africa kyeyagala nakigamba bwe nti tulwanyisa kkala oba ki kye tulwanyisa, kubanga waliwo okulwanyisa kkala nti ndi muddugavu, nti ndi wa yero, nga olutalo lwaffe lulimu kkala. Ekyo nno kiba si kirungi, si kituufu. Olutalo lwaffe terulina kubanga tulwanirira kkala. Kati mwe bajenzi mulwanirira kkala mu lutalo mwe oluze nti twagala okuba kye tuli. Kiki kkala oba muntu, human being? Nze ndowooza nti olutalo lwaffe luteekwa kuba kuki nga tetulwanirira kkala wabula tulwanyisa kiki? Oyo yenna alemesa omuntu okuba omuntu mu kifaananyi Katonda kye yamutonderamu. Olidde nti tekinologi ate alina engeri gy'atuyambye okutugatta. Tekinologi talinda muntu. Tekinologi akuleka gwe n'osigala emabega. Olidde, kati we tuli tekinologi yatuleka dda. Ate n'ekirala, entalo zonna ze twagala okulwana nti oba twegatte, emikutu gyatugatta dda. Omuntu kati osuubula buli wamu, China nga tovudde mu kifo oba ebintu ng'ebyo. Kakati tekinologi bw'atuyisa, ekibuuzo kiri nti ffe kaakati tulwanirire ki? Kweyawula ku tekinologi oyo tukole owaffe, oba twegatte ku kiriwo tukkirize tulwanire wamu ng'abantu? Kubanga bwe tutuuka okulwanira wamu ng'abantu tuba tetulwana lwa kkala nti ono muzungu, ono muyindi, ono biki. Tulwanirira kabuntu, omuntu. Therefore tukoze tutya okukitegeera ekyo nti tekinologi atukulembedde ate gyatututte almost at the end of the day gye tujja okukola ki? Okugenda oba twagala oba tetwagala tulina
okugendayo kubanga bali batusadda mu kattu kaabwe. Olidde bajja kuleeta n'ebiddako n'ebiddako. Ffe bwe tunaddaawo nga tuli mu bino ebya kkala apartheid, simanyi apartheid, South Africa, ate abazungu n'abaki, Aba-America, Black Americans, ate ffe black, tetuyinza kulwanyisa kkala. Lwaki? Kubanga ffenna tuli mu kkala egi yava mu dust and to which we shall return. So dust eyina buli kkala, ekyo nakyogerako dda wano. Tetusobola kulwanyisa kkala, tulina kulwanyisa buntu, tulina kuba bantu, lwe lutalo lwe tuliko, lwe twandibaddeko ng'ensi, nga Africa, nga abaddugavu, nga abazungu, nti bw'oba olwana lwa kkala oli kumpi nnyo oba tolina gy'olaga, kubanga ekyo kibaddewo, abantu balwanyisizza kkala. Oli muddugavu tojja kukola wano, oli muddugavu tojja kubeera wano. Mu apartheid byalingayo, muddugavu toyingira wano, muddugavu toyingira wali. Kkala naye singa baali bamanyi nti kkala eyo naye omuntu nga bo, osanga tebandikikoze ekyo, okwawula abantu mu ngeri eyo, ne batuuka n'obbaawula mu binaabiro oba mu ntambula, mu matrayini ge batambulirangamu ng'aba South Africa. Olidde. So tuleme okulwanyisa kkala. Nze ndowooza tekinologi bwana batatutwala kufuuka bantu, then ekkubo twakwatafu tulina okuddayo. Awo we ŋŋambira nti osanga civilization twagireka mabega. Bwe tuba nga twagala okumanya olutalo lwaffe, tutegeere embeera gye tulimu mu real time. Waliwo tekinologi oyo, oba twagala oba tetwagala, oba tulina oluyombo mu paliyamenti yaffe wano, ebyo byonna si ye endi y'olutalo lw'omuntu oba olwa Katonda eriffe, kubanga akugamba mujje gye ndi mwenna abakoze eki, abakooye. So tulina okumanya nti either tubeegattako bali ne tukkiriza, naye nga tumanyi nti tekinologi oyo atutwala mu buntu. Bwe kitaba ekyo, then tujja kukozesa tekinologi oyo, kabe kasinge naye tumulwanyise, naye nga tetusobola mulwanyisa. Bino bye tuwooza Africa, twagala boundaries ziggule, twegatte, yes. Boundaries zeggula dda according to technology. Boundaries nzigule. Essimu yaani agisibye ogenda eno era okuggyako abantu abalina ebigendererwa byabwe ebirala ne bajjako emukuddu guno ne bajjako obaguli. Naye nga tewali akoze eki? Kusibye. Tekinologi yatutadde dda mu kwogera olulimi olumu. Owulidde atutambuza. Oluzungu lufuusa oluzungu kuki? Lweyongera bweyongezi kubanga nalwo lukula. At the end of the day, tubenga tetwakwata kkubo eddene erireetera damnation oba okuzikirira, nga tekinologi yatukwasa ekkubo efunda eryo erigenda mu bulamu obutaliggwaawo. Bwe kitaba ekyo, then ffenna tukootakoota mu gaalumonde. Kati wakyaliwo abatulimba abalina endowooza ey'enkadde. Boundaries. Waliwo abantu abalina mindset enkadde ng'abakulembeze baffe abasinga. Mindset yaabwe enkadde. Bonna balina emyaka gisukka 7 abasinga. So mindset enkadde
eyokulowooza nti okugenda e Kenya nina okufuna passport oba Tanzania nina okufuna passport ndowooza nkadde owulidde ate ekyo omuntu tasanye ekyenyumirizaamu nnyo nti alina kyakoze nnyo ng'ali ku mindset eyo tasanye kwenyumiriza mu kintu nti alina kyakoze oba mu ngeri ya development oba civilization etc. Omuntu ajja okuba nga atuwanguza ssematalo oba embeera ey'okuva mu zino entalo ze tulimu ezo zonna boundaries okuvaawo ntalo butalo naye ssematalo ffenna kubanga tuli omuntu ogwo Katonda gwe yatonda. So twegendereze nnyo twawulemu engeri gye perception yaffe ku technology eriki nti atugase oba atwawudde. Abamu baga nti atwawudde, abalala baga nti nze ngamba nti atugase, agase ensi. Ffe abaalabako nga okuba essimu n'omala ennaku 5 nga toyitamu okuba China naye olwaleero ng'okwata bukwasi essimu n'onyiga n'oyogera e China waliwo boundary awo. Olinnya ennyonyi lulinga olina kulinnya nnyonyi olina kyoyagala ogende e China. Olwaleero nedda boundaries already za technology yaziggala naye ate ffe tukyaliera ku boundaries ezaggalwa ze tukyagulumiza. Ono Burkina Faso, oli Nigeria, oli gundi ne bagenda ne batuula n'okutuula mu nkiiko ng'abatuula mu kintu ekirina amakulu agali so nga ebintu bye baliko bikadde. Omuntu tekinologi yamufuga kusinziira ku capitalism ne so-called democracy. Kakati awo tulina okulaba nti tukkiriza nti tekinologi atulese, tulina kudduka misinde ate tumwegatteko tutandikire we bali. Tulina kubuuka macco tugwe we bali waali tekinologi tutambule. So ekyo nze ndowooza nti abagamba nti tekinologi oba atwonoonye oba ajja twonoona oba atugabizza nedda. Kisinziira engeri gy'omutunuulidde. Ofunamu ki bw'omulaba? Ofuna universal union, international union, ofuna ki? Kale nno lwe lutalo lwe tulina. Ekyo nga kiwedde ekya tekinologi, obuntu bukyatubuze nti omuntu ayogera ekyo kyayogedde n'akikola era ng'akitegeeza ate n'akiremerako. Obuntu ekintu kyonna kiba kiyamba muntu. Obuntu buli kye tukola, buli lutalo lwe tulwana lwandibadde lwolekedde okuyamba abantu mu mpisa enneeyisa ennungi eri omulala. Singa na bino byonna ebyawaggulu tetubirina empisa, osanze omuntu omukulu fukamira omubuuzi. Si lwakuba nti okufukamira kiri awo naye nga kwegamba kya buntu nti oli muntu mukulu tumusaamu kiki? Ekitiibwa. Kikolwa kya buntu. So nze ndowooza nti tulina okuddayo emabega ennyo tuddemu okuba abantu be twali ku ntandikwa ng'amawanga. Ticlaiminga ano nti abazungu baatusanga ffenna be baakola boundaries baasanga teziriiwo. Yes, kituufu. Lwaki kati tetuzijja?
mulimu bannakyemalira abaagala ebyabwe batulimbira ku ebyo development biki bannakyemalira. Lwaki tetuzijjaawo banga twagala okudda gye twava? Kitwala bbanga kitwala olukuŋŋaana olwokkamu eyo bonna abapresidents baffe ne baga nti yes, naye lwaki tebasobola kikola? So tukkirize twegatte n'ensi yonna tutambulire wamu ng'abantu so si nga kkala. Nagamba nti bw'obeera mu restaurant, nagamba nti n'osaba ennyama waliwo gye bayita steak gye bayita well done, medium, ekyo nkyerabidde. Otusonyiwe ko munsonyire ddala kubanga yeeno tekinologi anti olidde ye tekinologi. So twegendereze ku ensonga eyo, tekinologi tumugoberere bulungi. Abatuwuliriza mwebale nnyo, mwebale.